Yesimbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku mayengo gano mukola kyamaanyi nnyo yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza gwe okola ekyamaanyi ennyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza yono muhoozi Kayini Rugaba era avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'akola post enyamiikiriza era erese ensinga ewuniikiridde nga beewuuza Chief of Defence Force High Ranking Officer ayinza kutya okuba nga asobola okupostinga ekintu ng'ekyo ekitaddewo entiisa mu bannayuganda saako n'okuseeteninga abakulembeze mu ggwanga. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza gwenna atannatwegattako kirya wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebali kwekuumira ku Yugi Update TV. Muhoozi Kayini Rugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'agamba ku mukutu gwe ogwa Twitter nti the first jet officer or soldier who will bring me his balls will be paid handsomely. Nga mukyo muli kikyategeeza ategeeza nti omuntu yenna oba ow'amagye yenna soja yenna okuva mu jet anaamutwalira bolozi za Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga ekirabo amukwasaako emikono ebiri. Kati wano wenjagala okutegeereza nti Chief of Defence Force abeera High Ranking Officer mu magye era y'omu eggwanga lye yanditunuulidde lyandiyimiriddeko singa wabeerawo conflicts oba ebitagenda bulungi oba nga amagye ga reactinze violently mu ggwanga yalina okugakomako n'abagamba nti n'ekyo tekisaanidde. Naye ekyennyamiza era ekiraliikiriza eggwanga kwe kubanga ate eyandibadde akoma ku bikolwa nga bino y'omu yabikumamu omuliro ate era y'omu yabisudiya y'omu ye yeeraliikiriza okudugumbula ba opposition leaders. Y'ensonga lwaki Ssemateeka alambika bulungi nnyo arejectinga amagye b'officers bonna okwenyigira mu politics singa abanga akyali mu magye. Era okusinziira ku constitution eyabagibwa mu amendment ya 2005 ebalambika bulungi nnyo nti nno okwenyigira mu magye okwenyigira mu politics olina kusooka kubanga walekulidde amagye awo n'osooka weegatta ku politics ow'eggwanga. Simanyi gwe ndowoozayo ku nsonga eno eriki nkwanirizaako mu comment section jangu otangaaze eggwanga okusinziira gwe nga woobira. Mbaagala nnyo mweraba n'obubaka obwo bubabeeremu. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti no gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abula gwe yenna agenze maaso n'okuba nga osubscribinga nkubiriza wansi waliwo akadde teweerabirako na mukadde nabagamba nti akadde kano kabayambako okubaleetera notification message okubategeeza oba okubalaatinga nti waliwo message waliwo obubaka obuze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja abali e Qatar abali Oman abali e Dubai abali Saudi Arabia abali mu UK abali mu USA abali mu Canada abali mu South Africa namwe abali ku mirwana Kenya saako namwe abali e Dubai mbatumiddeko nnyo mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okulaba nga mutuninga Yugi Update TV buli kadde mubeerako ne mujagala ne musharinga ne mukomentinga abula ate mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga kuki ekiba kigenda mu maaso mukola omulimu ogw'ettendo ennyo era sirina ngeri yonna gye nnyinza beebaza okuggyako okozesa lino eddoboozi sobole okuba nga mubeebaza mwebale kutumbula ddoboozi lino. Nabaga nti nno gana amaloboozi gajja kuba gatuyambako nnyo naddala mu biseera ebya 2026 akalulu nga katuuse okutangaaza bannayuganda ku ki kye balina okukola kati era nga kati kye tuliko kubanga tubakubiriza mwenna obutatunda miyo gyammwe. Ng'otuuka wali ku ballot paper manya ekyokukola faayo okulonda omukulembeze gw'olaba agenda okuganyulwamu
ekitundu kyo gwe kigenda okuganyulwamu. Tolonda muntu lwa your personal interest nti oba oyina omuyinako akakwate alina kyagenda okukukolera, wabula londa oyo gw'olaba agenda okugunya ekitundu kyo ng'agenda kigasa nga tali selfish, nga sinnakyemalira, nga atugasa, ng'olaba alina kyagattako, alina kyayongera ku ggwanga, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So tuleme kwesuulirayo gwa naggamba, oleme kulowooza nti gwe ebintu tebikkwatako, gw'onoolonda. Ebintu ebimu ojja laba ng'ebitakwatako muganda wange ne byetooloola ebiseera ebisinga ne bimala ne bikwatako. Biyinza obba tebikwatako ng'ate sengaawo oba maamawo jjajjaawo omwanawo ye bijja tuuka ekiseera bimukwateko. Kati ndowooza olaba engeri nayo gye biba byetoolodde ne bikwatako n'obeera concerned ku byo by'obadde ate weesuula muguluka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Habula nnyongera ku maaso n'okubategeeza nti mmwe abaagala okulanga ne Yugi Update TV, ennamba y'essimu eya WhatsApp tugitaddewo awo. Gwe yenna ayagala okulanga naffe, ng'oyagala kukuba bizinensi yo mu bantu, oyagala kulaakulanya bizinensi yo, oyagala emanyikibwe, WhatsApp nga kweyo ennamba ojja kuba ng'osobola okuba ng'otufuna gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, sobole okuba nga tukulangira bizinensi yo naawe ogikuba abantu. Ngenda mu maaso n'okubategeeza nti nno abapya organic bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya, ekirwadde eky'ekibumba, otawaanyizibwa ulcers, otawaanyizibwa hepatitis B, bakugamba nti bakubireko ku nnoti 77 8 11 35 97, nnoti 77 8 11 35 97. Bajja kubanga bakuwa oba bakuyamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nyongera okwebaza abantu mwenna abafaayo ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe. Mbeebaza nnyo. Dani ku Airlines e Kenya obeerako naye tokomentinga ate. Temunteerako mannya, mutangaaze okusinziira ku mulamu ogwe bagugenda mu maaso, musobole okuba nga eggwanga muliraga kyekyokukola. Bannaffe bangi baabula tebamanyi kyakukola, era n'ebiseera eby'obuli omugenda balaba nga babawa busukaali, babawa 3,000 basobole okuba nga batunda emyoyo gyabwe, ate nga gyandiyambyeko okutwala eggwanga lino mu maaso. Mukwano gyange abampuliriza, simanyi ndowooza yo, naye nze okusinziira ku ndowooza yange byebyo byange, era nga mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo, temuva ku mayengo gano, mweraba.